What is that thing that you would say, how can this year end without me going with it? Come very fast. Those of you who are not born again, those of you who are not saved, you have only 1 minute. Run very fast. Don't allow anyone to stop you. Don't miss such an opportunity. How good it is to go in a new year when you're a child of God. How good it is for you to go into a new year when you are a righteous person. People are coming. People are coming. I say the people are coming. I can see they are running. People are running to get born again before midnight, before a new year clocks. People are running. People are running. It's like they are running out of hell. It's like they are running out of hell. People are running. They are like running out of hell. People are running from the hands of the devil. They are telling the devil, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. I'm not gonna serve you in 2014. Hey, put your hands together for God. Clap for Jesus. Come on, clap for Jesus. People are running. People are running. Somebody out there is saying, this year cannot end without me sleeping with that girl. Another person is saying, a year cannot end without me taking a bottle of beer. Another someone out there is saying, this year cannot end without me getting HIV. Woe unto those people. What a decision. What a wrong thought you have. What a wrong wish you are having. Why don't you choose to do good when a year is ending and another year is coming in? Raise up all your hands. All of you, raise your hands. Those of you are getting born again. Those of you are giving your life to Christ. Put your hands up. Yes. Mukama wange olunaku olwaleero omwaka guno nga gugwako nguvaamu n'ekyobugagga nga kwe kulokoka omwaka guno nenenya ebibi byange byonna era mbyegaana era mbyekutulako era olwaleero mbyenenya onsaasire Yesu sangula amanya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo eky'abalamu kubanga olwaleero nze n'omutima gwange nzikiriza okwolwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose setaani weeraba walagi weeraba enjaye weeraba enjaga weeraba obuddu weeraba okusamira weeraba ebisiyaga weeraba ndokose mu linnya lya Yesu. Amina. Use your own word to thank God for this ending year, this outgoing year. This opportunity to announce to you how the celebration can begin. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.
ndi mulamu nendya lwate ebimuli kukofini byaki mujja ne mwemuula ng'eyali agasaagenze nga gye muli alidda n'abasiima nnyo akuyamba n'olutuukako nga kati omwebazanga aba yakuyambyeko lugaba lwakuyambye n'okumalako omwaka sibyakuzanya abeera akutasisa mundeke nzinemu omwaka gwali guntwala motoka yefuula negwa mu luwonko bangi mwakaba mwali mumanyi nfudde naye temutya mukama yandeseewo akuyamba n'olutuukako nga kati omwebazanga aba yakuyambyeko lugaba lwakuyambye n'okumalako omwaka sibyakuzanya abeera akutasisa katonda waffe omulungi Our dear Lord, mu linnya lya Yesu Kristo mwana wo in the name of Jesus your son, tujja mu maaso go mu kiseera kino we come before you, O God, nga tuleeta eggwanga lyaffe lino Uganda as we dedicate our nation Uganda mu maaso go before your presence mu mwaka guno ogwa 2014 in this new year 2014. Uganda tugirangiriddeko omukisa We declare a blessing over Uganda. Uganda mu 2014 beera muwanguzi Uganda in 2014 be a Uganda conqueror. 2014 beera n'omukisa Uganda in 2014 be blessed. Uganda beera n'enkuba egimala beera n'enkuba ekumala mu 2014 Uganda have enough rain for 2014. Uganda beera n'emmere ekumala mu 2014 Uganda have enough food for your people in 2014. Uganda tya mukama mu 2014 Uganda fear God in 2014. mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu In the name of Jesus our Lord. Katonda gwayinza byonna Almighty God, tuleeta Southern Sudan mu mikono kyo we bring Southern Sudan into your nga hands. tusaba ayi Katonda We are praying, Father, osaasire eggwanga eryo erya Southern Sudan have mercy upon Southern Sudan. basonyiwe buli kibi kyonna kye baali bakoze Forgive them for every sin they have ever committed. basonyiwe basumule mu musango gw'okulwanagana n'okufa Forgive them for battling against each other and killing each ayi other. taata baleetera okweddamu Dear Father, cause them to remember. baleetera okusonyiwagana Cause them to forgive each other. baleetera okukkaanya tusabire eggwanga lya Southern Sudan ayi mukama We pray for Southern Sudan, O God. tulagira olutalo olw'okukomezebwa mu linnya lya We Yesu command that war to stop in the name of Jesus. tulagira olutalo olw'okukomezebwa mu linnya lya Yesu We command that battle to stop in the name of Jesus. mukama tuma bamalayika abo Lord, send your angels bayimirize olutalo oluli mu Southern Sudan to hold to the battle in Southern Sudan. ekiseera kituuke nga buli alulowoozaako talwagala The time shall come whenever think battling each tulangiridde other. emirembe mu ggwanga eryo We've declared peace in that nation. mu linnya erisinga amannya gonna In the name above every name, erya Yesu Kristo mukama afeera omulama Jesus Christ of Nazareth. era Setaani tukulagira obiveemu Therefore, we command you to opt out. omyoyo gyonna egikkiriza mu kuyiwa omusaayi All spirits believing in shedding of blood, tubalagira okutta eggwanga we eryo command you to stop in the name of muliveeko Jesus. mugende mu nsenyi enkalu eteri bantu Go into the wilderness where there are no people. mu linnya erya Yesu In the name Jesus. amiina Amen. 2014 2014 mwaka is a year gwa kukyusa buli ekyali ekikolimo kyo okukifuula omukisa of turning whatever was your curse into a blessing. 2014 2014 gugenda kuba mwaka gwa kusonyiwa abalabe bo. is going to be a year for you forgiving your enemies. I want to announce to you Njagala okulangirira gy'oli that all those things that will come your way byonna ebinajja mu kkubo lyo for any evil reason, ku lw'akabi konna God will use them for your own good. Mukama anaabikozesa ku lw'obulungi bwo. God will use them for your own good. Nangirira I declare omwaka omupya guno in this new year 2014 2014 obuwanguzi of victories mu linnya erya Yesu. in the name of Jesus. Mwaka gwewulira Listen, new year, nkutwala I take you. 2014 wulira 2014, listen. nze
sirwala I not be sick. 2014 nawulira 2014 listen. sigenda n'amabanja I not go with debts. 2014 nawulira 2014 listen. sisambuza bigere I not walk by foot. 2014 nawulira 2014 listen. nva mu bupangisha Getting out tenancy. 2014 nawulira 2014 listen. ninye ennyonyi I bought blades. 2014 nawulira 2014 listen. oli mwaka gwange You are my year. mu linnya lya yesu In the name of Jesus. amina Amen. Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified. Tosubwa program amanyi g'ekkanisa ne Bishop David Kiganda. ndi wano okulangirira gy'oli nti amataba agasaanyawo ebirala byonna wansi w'obujeemu n'obutatya katonda amataba ago ate gwe gagenda kuteeka mu bbanga mu linnya lya yesu ebisiraani gye bali bye bigenda okubeerera omukisa Beerako buli lwakuna okuva essaawa 9 gwennyini ogw'akawungeezi okutuuka 9:00 ez'akawungeezi wano ku Bukedde TV wokka. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sunny Kidesi Nayo.